birinda dda nze kaali kabulayo nakatanze olutalo ndutandike basobole okubeera mu bbate eyo ate bwe baba nga batuusa awo ate bwe mbaagala njagala abayimbi beetemeetemu mube batoling njagala nnyo bbate ziri musical kuba industry yaffe badde etandise okubowa. Vidiyo eno nsaba ogimpe like ate oginsharingireko ewakyaliwo ate ompe ne ka subscribe ate ensonga zino osokuba nga tezitambula bulungi nnyo. Nga tetunagenda mu maaso nsooka kutegeezako basponsa bange bano oba bakama bange bano awamanga okuli Sylvia Auto Parts Spare asangibwa wali ewa Kiseka. Buli spare ow'emmotoka adiringira mu zinuwa zi Toyota zi Raumu zi Super Custom Harrier zonna spare wekika kyonna akwatagana ku mmotoka ezitali za lole ezo zonna ze nkugambye zawuyonje ebikoze bitye whatever. Musange awa Kiseka namba y'essimu mukoneko omugambe nti ambassador omusunsuzi wano ku ER News UG yangambye nti oyina kino ekyuma okirina oba tokirina agenda kuba nga ate akutuusaako ate obubaka bwonna oba nga kugamba nti ensonga zonna weziri. Enamba y'essimu eri 0752 41 18 33 ogwe bayita Sylvia Auto Parts Spare ewa Kiseka. Ate omulala bamuyita senga w'abaserebu senga w'ensonga asengeka ensonga z'abaana si muwala si mulenzi si musajja mukulu si mukazi mukulu bafumbo batoli mufumbo zonna azikwasaganya bulungi nnyo. Ensonga ziri eza nabukalu azikwasaganya bulungi gwe obanga ddala walemera ddala ogenda emugga senga w'abaserebu akugamba nti jangu ate olema okubanga ate kwegamba bakunyigiranga bwere oba bakukyaliranga bwerere buli mukazi gw'ofuna ate ng'agamba nti tolina kiweesobola yakumbe omwami gw'ekizibu. Naawe omukyala jangu wasenga w'abasereepu akwasaganya ensonga zino togende mugga okitegeera oli mugazi nnyo okitegeera ensonga ezo zonna azikwasaganya ne sezogeddeeko okitegeera ayina ekizigo ekiteerusa ekikusigaza mu kala ye eya black oba ne woba omweru era akiyina nga naye tekyerusa ekisigala mu kala ye gy'oli oba eya brown. So jange wasenga w'abaserebu tusangibwa awo ekalwere ku 2 ng'emulago. So enamba y'essimu jangu ate omukoneko ku 0704 47 37 1014. Ente zabula ffe twaguma twasigaza kimu okweyagala wadde twadiba ffe twaguma twasigaza kimu okwesanyusa show tukuba pate until morning mugenda ku mulimu nga tudde ewaka tukwana ebiwala emiswaswangule tetubuuza manya na kampiro wayasedem kati bino bulijjo nali nabirinda dda nze kaali kabulayo nakatanze olutalo ndutandike basobole okubeera mu bbate eyo ate bwe baba nga batuusa awo ate bwe mbaagala njagala abayimbi beetemeetemu mube batoling njagala nnyo bbate ziri musical kuba industry yaffe badde etandise okubowa kati ate bwe ndaba Sindi ne Sheebah batandise kabato kaabwe akakaakabi saba bannayuganda nammwe mugambe nti kati ffe tuwagira ono n'abalala mugambe nti tuwagira ono basobole obawa ebyakabi okola ki ogwawa nze ngenda beera nyoto kuba ne ku show njagala mbeere mu makati awo nga nzirukako nempagira Sindi nempagira Sheebah. Sheebah bw'ayimba obulungi neŋŋamba Sheebah kyekyo Sindi bw'akuba neŋŋamba Sindi kyekyo yamaani nze bwentyo bwe ngenda okukola. Amanya bampita Pawa yuji abasinga mwamukazizaako sente zaabula ffe twagumalo mwana nabagamba abannayuganda ebintu byammwe bizibu nnyo kati nabakubya akayimba akakabi kati n'erinnya l'oluyimba mwalingaseeko ekimanya ebintu ebyo ekikuyingiza mu ntalo z'abakazi ekinyingiza mu ntalo z'abakazi siziyingiddeemu wabula ndi supportive kubanga bakyala ate nga Uganda wano abakyala tubawa nnyo ekitiibwa. Tosobola sanga musajja nga awala n'abakyala kati abawala abo bonna mbatwalanga ba legend kuba bawaddeko mu ndongo eno ebbanga era nze ekyansanyusiza ndi ekintu kyabwe kiri musical singa babadde balwana nti beekuba bikonda awo sandi support nze naye ekintu ekiri musical nina okubeera involved ng'omuyimbi abakyala bonna bamanyi njagala otugeraageranye buli omu kyayinza okuba nga asinga ku munne kati nze kyenyinza okugamba kale
nyinza okugamba nti Sindi ku live performance w'amaanyi nnyo ate sijja kugamba mbu Sheebah si w'amaanyi naye oli asingako okwo ate nja kugamba nti ku Sheebah mu kwagala nnyo okwekuumira ku trend n'ekigenda mu maaso naye akikutte bulungi nnyo so buli omu muwadde credit sina kwendibiriza buli omu alina waasingako munne kati twagala tukikakase ku sheeyo kyobulaba buli omu yandiguze tiketi ate ku sheeyo akakase baleme kugamba mbu byabadde bityo ng'ate osobola okwetuukira ono bamuyita manager wange Blanca Management baitaba omukyalo ono ye manager wange ate nga ayagala kugulawo record label y'empya ne Blanca Records era abayimbi be Uganda mwandisanyuse nnyo kubanga asuubira osayingayo abayimbi abapya this time. Alina obubaka bwawa Bannayuganda? Any word for Ugandans? And we're going to work very hard on music and projects with Pawa UG. Hopefully we'll be building a studio, Blanca Records, and so we'll have a lot of good projects coming up. Yeah man, Blanca Records to the world. Yeah man. Nze abakulu nga sibalaba nagaako omukulu afaanana atya nze sinalabako mukulu nze mbeera na byana bito nemanejja wange mutanja njagala nnyo mu bitiibwa nalina naye abakulu nabo n'abakulu tulina okubaagala kyogamba babagambako musosole tuweemu akapera ku ssente zaabula ffe twaguma twasigaza kimu okweyagala wadde twadiba ffe twaguma twasigaza kimu okwesanyusa show tukuba pate until morning mugenda ku mulimu nga tudde ewaka tukwana ebiwala emiswaswangule tetubuuza manya na kapiro wayasede